Omulungi okumenda kwanda Rose Media jinkwanizo nakola nkoze mujana joto sakengalo mkwane subscribing atuyanza nnyo bambi atanaba bambi na subscribing atera ko ka like ne comment ne notification oberengo ofuna video mubode amawulire nagentisa agagude ku Alienskin olunaku lw'ejjo mu kiro banange kigambibwa nti yasimatuse okufa oluvanyuma lw'okulumba mwana mulenzi Bajjo okujakolera ku office ye naye nno ekyomukisa omulungi ka video kamaze ne kafuluma akalaga ebyo byonna ebyabadde kuwafe natwade tetumanyi lutalo gye lwatandise naye kano ka video kafulumye olwaliro kalaga nti mwana mulenzi Alienskin ye yalumbye n'atomera emmotoka ya Bajjo okakananga ne Bajjo avuddeyo n'alagira wa security okuba amasasi ku mmotoka ye oba ku mipiira gy'emmotoka ye wamu n'okuba kuba mu tear gas wabula ye Edimeza yavuddeyo n'ayirawo mwana mulenzi Alienskin omubiri agamba nti nno buno bulumbaganyi mwana mulenzi Bajjo ye yabuseetinze asobole okusuula mu mbi mwana mulenzi Alienskin kubanga tebamwagala ye ne Abitex wamu ne Wisdom kaye kati simanyi oba alabika no ka video nga mwana mulenzi Alienskin ye yalumbye nakuba emotoka yoli wabula antikaduka yavuddeyo n'avumirira ekikolwa ekyakoleddwa Bajjo era nga mazima si kirungi namugoba ne mu NUP kakati awo simanyi oba ani agobyani naye nga bambi Bajjo kye yakoze nakyo tekyabadde kirungi bano bombi beetaagamu okwechekinga ne Alienskin naye kye yakoze tekyabadde kirungi wabula ye Tamale Mirundi ne Peng bavuddeyo ne balabula Alienskin ne bamugamba nti akendeeze amalala akendeeze okweraga akendeeze ebikolwa bye bakola kubanga bijja baviiramu obuzibu ng'okuttibwa bw'ataagendereze n'omwaka ogujja tajja kuguyingira ate ye General Fullfigure avuddeyo n'alajanira President Museven okukomya emirembe bannayuganda gye balina egiyitiridde kubanga bano batuuse n'okutwalira amateeka mu ngalo ng'alaga ekikolo ekyakolebwa Bajjo okulagira wa security okuba amasasi mu bantu mu kifo ekiri public n'agamba kino kisusse kubanga n'abala bazze nga babalambika okubatanga omugenzi Ichuli era ne bamuta nti era ne Alienskin naye ali ku warning kakati agambye President Museven ne security bayingire mu nsonga ne basobola okukendeeza ku mirembe egyo bannayuganda basobole okubeera obulungi benambi kuteereddeyo mukwano genda kubanga obiraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye nga kyekwesooka tekiriiyo ate Bajjo njagala twogere kuona akutte essasi n'akuba omupiira ate oyagiddemu wabadde ataasikaali wange akuuma asikaali wange kati aba kukuletako omuntu buvune ekyo obadde ogenda kikoleetye ate nga tembadde musango kinumbye wange kize kunzi omuntu mubakuba amasasi omuntu mbattamutta tokimanyi so akoze trespassing ewuwo ate kinkoona enfe bakireke kigende mwagaga viiri musango gwaki gw'otaddeyo ku polisi ate mputedde mada malicious damage n'asaluti kibala kikola ate mputedde mada kyagala kukola kyo Bajjo tuve mu byokusaaga gw'otuuseeko obuvune bwonna ng'omuntu ayu okay ayu herese sirina buvune bwentuuseeko pepper spray kweyimiridde Bajjo Abitex kaye Wisdom Alienskin mumwagaza ki omuntu waagaana okukola business nammwe efuuka mpalana era mufunamu ki singa omusajja ono Alienskin nga bamukubye essasi n'afa bapimye mupime Bajjo ayise musajja Alienskin gwatamanyi n'amukubira essimu n'amugamba nina business naye tusisinkane mu kifo ABCD tukutule business Alienskin n'agamba bakyaliibe ne batuula mu mmotoka yaabwe ne bagenda mu kifo ekyo bakutule business bwe batuuse mu kifo ekyo Alienskin n'agamba bakyaliibe temuva mu mmotoka tuwete tuddeyo batupimye wano waliwo embeera Bajjo kemmulabye wano tewali plan omusajja n'aweeta emmotoka ye basobole okudduka okuva mu kifo ekyo Bajjo najja n'amukiika emmotoka nga kiraga nti already wabadde waliwo embeera Bajjo gye yamaze dda okuseetinga era ndowooza mugirabye wayise akabanga katono nnyo Bajjo n'alagira wa seculiko akube Alienskin amasasi era mugalabye n'akuba emipiira gye gyonna emipiira ena gyonna ne bagikuba amasasi ng'omusajja tavuddeeko mu mmotoka nti oba alina effujjo lyonna lyakoze Alienskin talina muntu yenna gwavumye era bannayuganda mulaba omusajja bw'avudde mu mmotoka Alienskin banne bonna bavudde mu mmotoka
yavuddemu nga anoonya wakuyita Bajjo najja n'amusindika mu kifuba era ng'omuntu aprovoking omuntu bamaze okukuba emmotoka ye kyokka anoonya wakuyita abaviire azze n'amusindika mu kifuba omusajja alina emmundu najja neyeegatta ku Bajjo abasajja olede Bajjo byamaze okuseetinga ne batandika era bannayuganda mwenna mulabaka video nga bajja abasajja bano abayimba Alienskin weeyitaki bakutte ebifunfugu bakutte emiggo oba kitegeera ekitegeeza babadde beeseetinze okukola mob justice ku musajja gwe bayita Alienskin wano wembuuliza Uganda police bajja akola ngaani mu Uganda okusobola okuinfluencinga omusajja akutte mundu namulagira kuba era nga oli omusajja akuba bukubi omusajja gwe bakuba nga tebavuddeeko mu mmotoka nti baagala kulwana. Money. You're talking because you need NRM to call you back and they give you money. Fe Alienskin tetumulinaako buzibu kubanga siwulirangako President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga alina n'obudde obumwogerako mwe mumukaka oyo akimanyi mwana nze kintu ekikwatagana n'amasasi nga kirimu erinnya Nuupu nedda abalala basirisa naye nze sijja kusirika ntunuulidde video ne ngamba what is this bano batwerindisemu babayite babawe ssente bayinza n'okuba be baagala okukozesa okugjawo omwana oyo then bamale bagambe nti Nuupu yekikoze gundi mutuviire mu kibiina tetunnabayita temutumalaako mirembe tusirise naye tetusirisa kubanga tulinda campaigns kyokka kyetulinda nze njogera ebigambo 10 naye 9 biba bituufu. Nze Alienskin ekizibu kyalina malala amalala bwe gasukka omuntu Alienskin ekimusumbuwa malala era nzize nga nkibagamba nti bw'atakyusa mu nneeyisa ye n'amalala tosobola kuba ng'oli muyimbi w'amaanyi nga bwe weeyita nga towa abantu kitiibwa. Alienskin malala ge gamusumbuwa era Alienskin amalala gagenda kukuba ekigo. Omwana gw'otambula naye asiiga amazimu nviiri. Omwana oyo alina kyatankula ebya tannakitegeera. Olina kintu ky'otambula nakyo ekivubuka ekyefula mu kiwa gye kikutte ejjinja. Erivubuka eryo terinategeera nti ensi nkambwe. Mukyalimu ebyo ebya firimu byammwe ebyo wajja kusanga omusajja wa Sesulita alikiriya nga ffe twasaanya ku nnaku maake. Ali ndasobola kumalako mwaka kujja ne bandamu kubasasi mu kabina. Bagenda ddi muteekamu nga lya kitiibwa liwole atalagge atane akabina kasesebe kabiringa akazzali. Guno ekuggwako nga lente bakubye essasi mu kabina. Ne mwana go wava okola kole ekyo tekigenda kukuzza ku map. Owunye entaana. Twagala luyimba. Olabe Big Eye kababwe nyakubya akapeya ndio babi wa ikati ya ronchi yawedde. Ku Big Eye ronchi yawedde. Big Eye bo muleba muvubuka mugeza pikingirawo mangu. Donizi ali apabula yanga atonya moli nga mukwano kwa Kenzo. Big Eye ngalinga zinembwe ensimoli nga abira kulujegere bwati wali eri ku Big Tale. Nalabe ekiwale ekijagala kye kikwano kya Kenzo. Era paka oyasoba mpaka n'akingira. N'asikwata mu kinyebwa. Big Eye musajja gwe manya ali opportunist at the right time. Mbaleka deputy weight. Boba sobola kwimira mu public n'ogamba nti shoot. No musirikale n'akuba n'omugamba gyongere. Bongere kuba naye n'akuba. Ng'olina amaanyi ago. Mu kifo kiri public place omuntu wajja okwoza emmotoka. Wajja okulya ennyama. Wajja okutuula mu hoteri. Bannange. Kino Museven otakikomya. Ekyaki ekyedembe tali kusizinga fanga dembe li too much ekisokadala abantu abagenda ku TV na radio n'alaliko omuntu nti ngenda kutta twatayisima nawe tujja kukutta n'akyogera public video n'etambula Sekyuita n'agitunuulira lwaki Sekyuita yeggwanga muleka ebintu bino ne bigenda mu maaso
omusajja alali kayisima na mwana unaku lwagenda okufiirako kituufu n'afa Alienskin tumulabeko nga bamulangirira okumutta era nga bamuwa ne date era kati babadde balagira bamushooting kitegeeza nti sekyuta tekwaza kimala ate kisinga okuluma byonna mwakutte omwana yakubiddwa eyetaga treatment gwe mwakutte ne muleka waakubye ddala ddala ago ge mateeka g'eggwanga